ebbanga ekimuvugidde okuva luli paka kati naye obudde bujja kutuuka kituufu ate oluusi kikwatireyo kigenderewo naye anyway Rose Media kwe tuli Rodney the Spy gwe mukutu gwe wenna atunaba kusubscribinga beera ng'osubscribinga beera ng'ofollowinga ne wano ku TikTok kwata ku budde kola ne mukadde lwaki otumalirira eno CTV akumukeerabira nnyo eno CTV tebasasudde subscription fee ya DSTV ya mitwalo 18 just wano kye batwagala tukolerera akantu kamu kokka beera ng'olayikinga following tuwe ne mu comment what do you think about our issue what do you think about the theme on table so byebyo nno naye nga then splog egange Rose Media gwe mukutu Rodney Mugema Rodney the Spy gwe mukutu toyanzayo toyanzige mwe abasobodde okubeera mu following olunaku lwa leero lunaku lwa Monday tugenda kutunuulira ku nsonga za Venezuela ne America kubanga yensonga ekutte ensi yonna yensonga ewambye ebikutu byonna by'amawulire nga tuvudde ku just sport saki amuli mumanyi we mukubi gazene gawambamu ku Venezuela katono naye nga Venezuela yasigadde ku mikutu gyonna ng'akyali waggulu otujjidde wano olunaku lwa leero nga omukulu Maduro leero alabiseko ne mu kooti bannaye mu America mukambwe nnyo yamukwata n'amuteekayo yamukwata lwakutaano weewaawo yes lwakutaano twali wano yamukwata lwa mukaaga ekiro yamukwata lwa mukaaga ekiro ku Sande n'atuusibwa mu America waayiseewo ndowooza ssaawa mbalizo olwaleero naleetebwa mu kooti mu bwangu obw'ekitalo kuba wano jjukira twaliwo lwakutaano nga baali tebannaba era ensonga terwamukoonako naye wetutuukidde olunaku olwaleero nga kitegeera naye obutamutwala direct mu kooti nakuba twali mu weekend tuuse bati mu weekly days mu nnaku zaffe eza bulijjo n'atwalibwa mu kooti olunaku lwaleero ndeesa omukugu kakensa the professor Rodney Mugema the Afro pessimist agira tugayizegayizemu ku nsonga enkulu jatunulire baavudde ku ki okukwata omukulu anyway jatutandikire ku kooti mu kooti bitambudde bitya yoga tuddeko emabegaawo tuyire engeri gye bamukwatamu lwaki bamukwata kituufu then bwe tuvaawo tunuulireko ku bufuzi bwe engeri gye badde buyisaamu abantu ba bulijjo ye abaffe abantu ba bulijjo bwe badde bakiwagira America okumukwata then bwe tuvaawo tujja kwesigamyawo katono nnyo ku bufuzi bwe n'obufuzi obw'amawanga amalala naddala mu Afirika wano ndowooza ne mu Uganda anyway tugenda kutunula mu butunuzi tugenda kulaba anyway mukulu tukwanirizaako olunaku olwaleero nange neesimye okuba nammwe abatulaba ku mikutu Rose Media Rodney the Spy mbaagala nnyo ate era mbaagaliza ogoberera okulungi kale jatutandikira wennyini mu kooti olwo tuyingidde olunaku olwaleero tuyingidde olunaku olwokubiri na America erina Maduro soko kaakati president watu minisita yaliko president oba yabadde president abadde ow'eggwanga erya Venezuela musajja mukulu Nicolas Maduro Marcos America oluvannyuma lw'okumukwata yamututte mu kkomera lye bayita Metropolitan Detention Center munda mu ggwanga erya America mu kibuga New York City gye bamugye olunaku olwaleero kubanga bwe bamukwata nga waayogedde titugenda bitunuulira bamwituusa mu makubo amalala mangi bamutwala mu bifo bingi tujja biraba wabula bwe bamutuusa mu Metropolitan Detention Center ekkomera eryo waliwo omuntu omulala yasembye okubeera mu jjo eribaddemu obukosa abantu ab'amaanyi mubaddemu omuyimbi oyo gwe bayita Dadi baateekayoko ne R. Kelly bamusibirayoko nga tebanaba mutransfaringa n'ebirala naye nga kyabadde kitegeerekese nti ennaku z'omwezi nga 5 sizero lunaku olwaleero President Maduro abadde alina okujja okulabikako munda mu kooti mu kibuga New York gye bayita Federal Court mu saza in fact mu kitundu oba ekibuga kye bayita Manhattan mu New York City alabike okubanga yewozaako emisango gye emisango egimuguddwako olinamu emisango of course kuliko narco terrorism conspiracy era gikwatagana ku njaga egisinga Maduro okugugula naakwe ne America of course mulimu ebitategeereka bulungi naye Trump akugamba nti emisango giri ku njaga era tuzze tulaba okutandikira ddala mu mwezi ogw'omunaana 2025 Maduro ne Trump babadde bagugulana wabula Trump n'ayongera okubanga asindika ebyokulwanyisa eby'omutawaana mu kitundu ekyo kya Caribbean omuli agaati ag'omutawaana ga Gerald R. Ford ebyombo ekikyasinze okuba eky'amaanyi n'obunene n'okukola buli kimu mu nsi yonna kiri nuclear powered n'ebintu ebirala bingi akubye amaato mangi nnyo n'attirako abantu abasoba mu 10 Trump
mu bbanga wakati w'omwezi gwa August. Abantu nga ba bulijjo oba bannamagye ba Venezuela? No, abantu ba bulijjo ne Trump ng'agamba nti bayaga. Abakubi abasoba mu 10 era Trump ne musajja we Secretary of War Pete Hegseth be babadde bali mu bikwekweto ebyo nga bawa ebiragiro okukosa abantu ne babatta. So omusango gwa narco-terrorism conspiracy oyina cocaine importation okukukusa enjaga okugijja oba olyawo okugiyisa mu mawanga ag'enjawulo n'enjaga nejja neeyita mu Venezuela neva mu Venezuela n'esaasaanira America. Bangi be bazze bakwata olw'emisango egyo. Oyina kye bayita oyina kye bayita possession of machines and destructive devices. Bagamba nti Maduro abadde alina ebyokulwanyisa by'atakkirizibwa kubeera nabyo, imagine president wa ggwanga, ate nga yenyigira n'emu kubikukusa, of course okukusa ebyokulwanyisa ebyo kati gye gimu ku misango of course egimuteereddwako munda mu ggwanga erya America gy'ali mu kuwerennemba nagyo. Taliiko yekka. Bw'otunuulira charge sheet, bannamateeka bagiyita charge sheet ey'omusango nga weetambula nti bagenda mu bunaana bwe bati. Era bwe mbadde njogera eddakiika eziyise emabega nga tetunnatuuka wamu, mbadde mbagamba nti Maduro yeesabire nnyo oba n'abamuwagira banne abamufaako naddala ba Team Maduro nti musabire America esobola okukwata nga buli kimu yakoze dda script nga bwegenda okukikwasaganya nga bwe bakwata Saddam Hussein, nti bakulaga nti bakuleese mu kkomera, bakuleese mu kkooti, simanya amateeka gakulamule, naye nga gye biggweera waliyo omuguwa nga waliyo omuguwa ogukulingiridde bakutuge oba bakube empiso oba bakuteeke ku kyakalabba konna of course akagundi ak'engeri yonna. So ku charge sheet oba emisango gino gye twogeddeko givunaanibwa abantu abawerako. Maduro si yalabikiddeko yekka, kuliko abantu abawera. Oyinako of course Nicolas Maduro nga ye principal oba ye president w'eggwanga erya Venezuela abadde yakulembeddemu omusango guno kubanga avunaanibwa. Oyinako omukyala Celia Flores Maduro, ye mukyala wa Maduro, naye avunaanibwa. Mukyala wa Maduro avunaanibwa era leero alabiseeko mu court eya Federal Court mu kibuga oba mu kitundu ekya Manhattan, naye yakwatiddwa n'atwalibwa mu America, naye bamuleese. Oyinako gwe bayita Nicolas Maduro Guerra. Nicolas Maduro Guerra ono mutabani waabwe, naye avunaanibwa ku charge sheet emisango egy'enjaga nga yetugyogedde. Oyinako omwami bamuyita Diosdado Cabello Rondon, ono interior minister wa gundi w'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Venezuela. Alabikiddeko bagamba alina engeri gy'ayambako abakukusi b'enjaga wamu n'ebintu ebikwatana ku njaga. Oba yakyali mu ggwanga kaakati abo bonna bali banoonya, buli ali kuno. Abamu tebannabafuna, abamu babalina, naye be batannafuna bali banoonya, basobola bafuna. Abamu be balina of course bajja kugirako. Kati mu kaseera kano gyatutuulire abantu abo bonna abavunaanibwa emisango egyo, who is the complainant? Of course complainant ye America abadde atuusibwako atya obuvune? America obuvune bwatuusibwako agamba bano emisango gy'abaguddeko egy'enjaga nti beenyigira mu kukukusa enjaga, okukukusa ebyokulwanyisa biyingira America ne bikozingayo obulabe nti enjaga eyita mu Venezuela, ate nga America ekimuteekako nti Venezuelan President Maduro ayina n'obubinja bw'akulira, batera mu biwandiiko ebimu bamuyita narco boss. Ayina ebibinja by'akulira ebyenjaga kubanga Venezuela yagambye eri ready okuteesa ku nsonga zino nga zigenda maaso, naye nga America egamba Venezuela olwo kati saawa zino eyogera eyitira mwani? Kati Venezuela eyogera eyitira mu vice president eyamaze dda okulayira nga acting president w'eggwanga erya Venezuela, kubanga tulina okukijjukira nti Venezuela ebadde egenda in fact si ebadde egenda kusanga, yeesanze dda mu kye bayita constitutional crisis. Constitutional crisis y'embeera etuukawo akatubagiro k'ebyobufuzi ng'abaakola ssemateeka tebaasuubirako mbeera eyo nti ejja kutuukawo. Nti beesanze mu katyaba kituufu, beesanze mu katyaba ganga kwegamba article zonna n'obuwayiro mu ssemateeka wa Venezuela wa 1999 beesanze nga tewaliiwo kawandiiko konna yadde akawaayiro akoogera nti vice president akwata atya obuyinza nga president wa Venezuela bamuwambye, era byonna bigamba bw'alwala, bw'adduka, bw'afa, bw'akola ki. Kano America ke yakoze mu Venezuela of course tewaliwo kibyogera, naye of course in fact yabadde Supreme Court, kooti ensukkulumu munda mu ggwanga erya Venezuela yatudde mu kibuga ekikulu Caracas n'esalawo nti vice president omukyala Delcy Rodriguez agira atuulawo, si kugamba nti bamuwadde. Ani yakisazeewo? Kooti ensukkulumu.
mu ggwanga erya Venezuela. Okay. Agira atuddewo be balabe ekyokukola. Kitegeeza naye bw'otunuulira mu mateeka gaabwe, of course vice president waba atuddewo asobola okulembera ennaku 30 ne bagenda mu kulonda kwa bonna. Vice president watabaako olina president of the National Assembly wano tuba tumuyita speaker asobola okutuulawo n'ebirala kati tetumanyi. Naye ate Trump naye yennyini ali mu contradictinga. Trump agamba Secretary of State amawanga amalala gwe bayita Minister ow'ensonga z'amawanga amalala omwami oyo Marco Rubio yagambye yagenda okulembera Venezuela n'agamba ajja kuyambibwako omwami Pete Hegseth Secretary of War oba akulembera. Kitegeeza America ayina owuwe gw'ayagalako ate ne kkooti ensukkulumu naye owaayo gwe yasazeewo. Of course Venezuela yo erina okweyambayamba efune president. Wabula Trump byonna bye yayiseemu okukwata Venezuelan President Maduro ayagala kufuna mukulembeze amuwuliramu. Inako information gye yabisimemu yazadde emboozi za minyoota nga bw'atera okuziyita nga kigambibwa nti Trump yalangire naga nti amafuta ga Venezuela gonna n'ebintu byonna ebikwatagana ne Venezuela bina kati biri mbuyinza emikono ezo si mboozi za minyoota. President w'eggwanga eddala kati nga America we yatuukidde okunona president wa Venezuela n'amukwata n'amugjayo. Kati kyogamba ebikwata ku Venezuela ng'amafuta n'ensonga za Venezuela bye bisobola okulema okuba nga bikwata ku America. America ekisobola nti ensonga America Trump zaali mu kugamba nti ziri bakwatako butereevu za Venezuela. Ekisooka ensonga za Maduro nga we ziri. Maduro ensonga yazisikira busikizi. Zino ensonga zaatandika ne President Hugo Chavez. Hugo Chavez yagoba amakampani g'Abamerika gonna gali mu mafuta n'ebirombe ebirala ebyali mu America. Kati America nesigala bakiyita ku kinoganya n'egamba nti yali yateeka ssente nnyingi kiringanga Uganda onoogenda mu Kenya ne muba nga muli ba investor ne muteeka ssente kubanga ebintu by'amafuta sige mafuta g'osima mu lunaku lumu muyina okugamba okuteekayo nemuteekawo nemuteekamu ebintu bingi n'okuzimba muzimbira ddala nga ye twalabye nti ekibinja ekya Delta Force ekyawambye Maduro ne mukyala we ne mutabani waabwe mu kibuga ekikulu Caracas. Maduro abadde yava ne mu maka g'obwa president State House adi yagiddukamu ng'abeera mu nkambi y'amagye mu Caracas. Wabula bano oluvannyuma lw'okulaba nti ennyumba gy'abadde asulamu abadde abeera mu nkambi y'amagye naye ng'alina ennyumba gy'asulamu of course ejja mu kitiibwa kya president. Abadde Delta Force ebbanga lye bamaze America ebbanga lye bamaze nga bali mu Caribbean nga bali mu Muketa baabadde n'obudde obuzimba ennyumba eyeefaananiriza Maduro gy'abadde asulamu nga gye bagendera ddala maaso n'okubanga bakola ebikwekwe nga bagisoma. Era ebintu ebyo baabikola ne bwe baali bagenda okukwata Osama bin Laden. Bin Laden ne baamanya waali baddayo mu ssaza lya America lye bayita Nevada ne batandika okukola training nga we baabikola nga batta Bin Laden siftimu yamugjayo ennyonyi zaava mu Afghanistan esi America naye byaliwo ebityo nga script yonna nga ye bagisoma. Kati ne wano CIA of course badde yayingira dda Venezuela ng'ebintu bingi nnyo baketta of course muyinza okuba nga mwabaddemu okugulirira kubanga Maduro abadde yasooka kuteekebwako ensimbi za America obukadde bwa America 15 nga bagamba amulabyeko nga era tutera Barack president amunoonya webadde amulabyeko yali amaze ebbanga ddene nnyo nga yeekwezi. Ebbanga si ddene. Maduro ajja mu bukulembeze bwa Venezuela mu mwaka gwa 2013. Kati okugugula nakutandika awo mu mwaka gwa in fact agenda okudinga gambye nti olutalo yasikira okuva ku mukama w'omugenzi Hugo Chavez. Kati afuuse president asikidde olutalo batandise okugugulana bagugulanye ne Obama bagugulanye ne Biden kubanga United States bagiyita US State Department yateekawo ssente ezo. Wabula okugugulana okw'amaanyi kweyongedde kuba Trump yaliko president wa America ekisanja ekiwedde n'avaako 2017-2016 nga gwako paka mu 2020 gundi Biden yazze. Kati Trump bw'akomyewo ekisanja namba 2 okugugulana kubadde kw'amaanyi to an extent nti ne ssente ze baateeka ku Maduro emiliyoni za dola 15 baazidabolinga ne bazifuula emiliyoni za dola 50. Era bwe baabadde babuuza amulabyeko oba mukutte amulabye bw'oba osobola omuleeta bazikuwa bw'oba osobola bawa amawulire agabatuusa waali basobola okuzikuwa kuba baadde babuuza Secretary of State Marco Rubio oyo bw'owulira Secretary of State baba bategeeza minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala ku sayidi ya America w'amaanyi nnyo. Waliwo n'ebifo ebimu oyinza okuwulira nti National Security Advisor oyinza okumulya obuwulizi mu America nti advisinga ekyo kifo kikulu nnyo baawuka ku ba presidential advisor bamude omumanyi wano
naye baadde babuuza oyo omwami Marco Rubio yagambye bambuuza ssente ani gwe mugenda oziwa n'abagambye ezo ssente zigenda tuddira nga Abamerika fe abamunonyi fe abagenda maaso n'okubanga okosi tumunonye kitegeeza nti ebitambula nti Maduro babadde bawadda egundi ye babadde bawadda security ye oba oliawo n'abalala abakwatibwako ensimbi nti bamulyemu olukwe biyinza okuba ebituufu biyinza obutaba bituufu okusinziira ku bivaayo kubanga tukimanyi nti kisoboka kati kakati mu kaseera kano awo nyini ngatunuulire munda mu ggwanga lya Venezuela essaawa zino bali kuki bannansi bakabiri omukulembeze waabwe nti bamututte oba bannansi bali mu kujagana baali bamukowakowadde oba kati esujja emyaka nga 12 gyadde amaze mu buyinza kuba kati mune waliwo ensi ezimu nga zo w'omukwatirako n'omutwala bwe baba okujaguza essanyu n'okwejaga biyinza okujjula mu nsi eyo wamanga simanyi kiri kiti eyo Venezuela tebyawukanga wogambye munda mu ggwanga lya Venezuela mu bitundu ebyenjawulo naye okusingira ddala mu kibuga ekikulu Caracas abantu balabiddwako nga bajaganya lwakuba kyesimanyi nti oba bamanyi kyekitegeeza okujaganya Amerika okugamba nti be bali mu nsonga za Venezuela zonna ekintu ekyo kyanjawulomu naye nga bagenda maaso n'okuba nga bajaganya olw'okuvaako kwa Maduro okujaganya by the way tetukutwala nti tukirabe ng'ekiteewuunyisa ekintu ekyo kisobola okutuuka ku buli president oba ku buli mukulembeze kyova olaba ng'olabye obubaka bungi bubadde buyiikanga amazzi ne mu comment section za video ezikwata ku Nicolas Maduro oluvannyuma lw'okuwambibwa nga bakugamba abantu nga bagamba waliwo ne gwe nalabye abadde ng'azanyirira nina comment gyensomyeyo ku makya ng'agamba naye Trump takimanyi nti naffe tulina ku mafuta wano bw'aba gaayagala Trump amanyi obungi bw'amafuta ge tulina lwaki taganona n'abaako engeri gy'atuyamba kati ebyo ebigambo bivudde mu bantu bangi si Uganda yokka n'amawanga mulala mangi nga bagamba America biba yenkola gyetandise okunona ba dictators okubajja mu nsi kubanga ekyebuuzo oli yasinga okuba dictator mu nsi yonna of course ayinza okuba si yasinga naye njagala tukitegeere ate era kyemmanyi nti bangi bakimanyi nti America talina wajja nga tafunamu by the way gy'emisango gye bamuvunaana obujulizi weebuli obujulizi of course kati kyolina okumanya waliwo kye bayita gunboat diplomacy tukiyite gunboat diplomacy mu nsonga eno kiyinza obutaba diplomatic naye tugyeyambise nga example ekisooka America y'amaanyi ku Venezuela kumpi mu buli kimu kati America okubeera ey'amaanyi mu Venezuela emisango nga wenkutegeezezza nti script America yegirina esobola okugikuteekako ekisooka gavumenti y'America namba bebawolereza Trump bali mu kuvunaana Nicolas Maduro kati mu America enjaga yo gyeri kubanga eyita amawanga mangi amawanga nga El Salvador amawanga nga Mexico amawanga nga Colombia amawanga mangi kati enjaga eri mu gundi mu America ne bwebanga tiyava mu mikono gya Maduro bakikuteekako nti enjaga eno yiyo mu America kumpi buli muntu alina ebyokulwanyisa bisibukana mu mateeka anga ekyokumuteekako obujulizi bwe twetaaga obujulizi America ajja kugamba nti abulina kubanga mubamu kubembadde nkugambako wano kati nga gwe bayita Ramon Rodriguez Chachini ono naye yaliko minisita w'ensonga z'omunda mu Venezuela Hector Rutherford Guerrero Flores ono kizibwe wa gundi ono wa mukyala wa Maduro of course bamulinkinga ku kabinja ke bayita Trend Aragua akabinja ako America egamba nti Maduro yakakulembera kati omu ku bujulizi obusobola okuvaayo tekyetaagisa kumanya nti Maduro kituufu yakulembera akabinja ako obujulizi singa buvaayo nti akabinja ako gyekali kati in fact basobola okugjayo buli kimu oba okugjayo byonna byo bye baagala kubanga tuzze tulaba nti basobola okupiininga si mu America yokka basobola okupiininga obujulizi bwabwe nga bwe babwagala naye nga kyolina okumanya ke baamukutte ne bamuteeka mu ngalo ttaano kizibu okutta Maduro okudda mu Venezuela basobola okumukwata basobola okumuteekako charge sheet byange bamukutte ne bamuteeka munda mu komera nga bamutaddemu ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka ne bamusalira ne bagamba nti myaka 3 myaka 5 myaka 4 mu emeka sina kintu ekibonerezo kooti egambye jjukira kooti ezikuvunaana zizze kooti za America ate amateeka system yonna si za Venezuela za America naye nga America bino ebyaddenga ebikola si gwe gusoose President Ronald Reagan ye president mu America omu ku baasinga okukwata abakulembeze b'amawanga amalala ng'abakwatanga baana b'amasomero abakwata n'agenda n'abawamba n'abagenda n'abatwala mu America n'abateeka mu mbuga z'amateeka n'abakuba mu makomera bamuvunaanira jezi z'omusango okuggyako mu ICC nga si America
America bwe bayekutte kisinziira kuba kati Abamerika balina n'etteeka erigamba nti bw'Omumerika tolina buyinza bumuvunaanira mu mateeka ga nsi yo oba mu nsi yo okumusibiramu. Abamerika bagamba bw'oba omukutte nga aziza omusango bagamba muleete tumusibire mu Amerika. Kati obuzibu bwa super power waliwo kye tuyita hegemonic bakiyita batya hegemonic of course theory eyo eya hegemonic stability theory eyogera ku bwa super power n'omuntu alina amaanyi mu nsi yonna nti Amerika ebintu byekola obudde buno byonna bimenya mateeka. Wabula mu kumenya amateeka remember yalina okugateeka mu nkola super power amateeka g'ensi yonna kuba kati waliwo ababuuza UN Charter, amateeka ga United Nations, Geneva Convention n'amateeka amalala gakwata ku sovereignty states. Kugamba states nga zirina sovereignty ziri independent amateeka obutayingirira nsi ndala. Wabula tunuulira ani agamenye. Bw'onoobeera nga oli Iran n'obaako by'okola nga bagamba Iran olina empisa embi. Twalaba Russia yali paati ku mukago gwa G7 mu mwaka gwa 2002 paka 2014 olwagenda n'awamba akatundu aka Crimea ke yawamba 2014 na kati akayina baamujja n'emugundi eno baamujja ku G7 bamugamba empisa embi z'olina tetwagala. Naye Amerika yali mu Afghanistan, Amerika abadde mu Iraq, Amerika abadde mu Syria, Amerika bamujjaako ye munene anti ene bakayimanyi saba mu kaseera byatulire mu nda mu ggwanga lya Venezuela abantu obukulembeze bwa Nicolas Maduro bubadde buli mu mbeera ki ye ng'omuntu abadde dictator nnyo twanyekisente walina kulonda abadde nti abantu bamukyawa nnyo yatulireko awo then tugende mu maaso. Obukulembeze bwa musajja mukulu Nicolas Maduro munda mu ggwanga lya Venezuela tojja bwawula n'obukulembeze bw'olabako mu mawanga aga Afirika. Obukulembeze bubadde bwa musibira mu ggwa. Nja kuwa ekyokulabirako mu Venezuela mu kalulu k'omwaka gwa 2024 Nicolas Maduro yafuna obululu nga buli mu bitundu 3 buli 100. Yali avuganya gavumenti obudde buno alina mu buwaŋŋangusi bamuyita Edmundo Gonzalez. Gonzalez ali mu Spain gye yagenda. Maduro yalemera mu ntebe. In fact yakwata obululu bonna buli kimu ekyali kibaddewo ne yeefuula kwegamba ngera ba dictator bwe babo ng'okuja okutannabaawo. Kati yalaba tekimumalidde ne yeeropa mu kooti ze n'alaga mbu waliwo amateeka n'agenda mu kooti ze za Venezuela zikangalu kooti ez'ekimpatiira. Maduro ne bakwata obululu obwabadde obwa Gonzalez ne babuwa Maduro. Gonzalez yali afunye percentage ekanaki yali percentage yali mu 7 buli 100 yali ali mu 70%. Yali akalulu yakalya. In fact bino si bipya tubirabyeko n'abakulembeze nga asobola okulembera emyaka 4 emyaka 3 mu emeka naye nga akalulu ka science bakategeka nga ka science ekifidde mukono nti ye baamulangira n'omulangirira nti ono afunye 7 oli afunye 6 kiri bwe kiti oli afunye 3 Maduro anti kati abakulembeze bwe bati ekisooka osobola okulaba nga amawanga gagenze mu bululu. Ekyamazima akalulu okalabirawo nga temunnakagendamu. Tunuulira amawanga agagenda kugenda mu bululu, amawanga agabadde mu Uganda. Tunuulira Tanzania nga tonnatulira na Uganda tennabeera nako. Tanzania babadde n'akalulu. Omukulembeze yawangudde n'akalulu ebitundu 97 n'obutundu 66 buli 100. President Kagame yawangula n'obutundu yawangula n'ebitundu 99. Genda wa Bakary Kiroma of course wabadde akalulu mu Cameroon ewa Paul Biya Davis. Uganda tusobola kwebuuza biki ebigenda okuva mu kalulu. Bw'otunuulira Honorable Kyagulanyi Ssentamu bano bennyini abantu abamutambulirako abantu abali mu kutambulira ku laaleeze be bagenda okulonda golowooza bagenda bayimpotinga abajja ebweru bagenda kukula bukuzi nga muddo boolaba batambula nabo abamu bagira abagenda ne bakwatirira nga kibonna nga bangi nga balinga busetegeza kalulu agenda kayola tewali kubuusabuusa nti akalulu abantu be baagala akalulu agenda kawangula naye of course oba tolina buyinza kati byanjawulo akalulubuuza mu kalulu ka Venezuela mu 2024 byabakama waabwe yalangirira ki byabakama waabwe yatiisibwa naye ekintu kyali mu giraasi nti Edmundo Gonzalez yali awangudde akalulu ate era mu kutiisatiisibwa yatuuka n'akaseera nga tasobola kubeera mu ggwanga n'asindikibwa mu buwaŋŋanguse teyalangirira ate osobola talina kye yalangirira osobola okulangirira kitegeeza n'abatuuze mu ndabo ggwanga lya Venezuela baali bakooye of course Maduro baali bamukooye Maduro abadde dictator mulamba
palamenti bikinga Kyayagala kyakola ebyokwerinda afugira mu Maduro abantu baasibye mu makomera ga Venezuela. Abantu bamutegedde butegeeza ensonga zikaaye nnyo wano nga bamaze okumuwamba. Abantu nga beebuuza bagamba nti Amerika mulabe edduka n'agenda mu ggwanga n'ajjamu pulezidenti waabwe nga n'abamu tebamanyi baabitegedde atuuse mu Amerika. Kati ebyo birala abantu bye babuukidde. Naye abantu abagobereddeko ku history wa Venezuela ensonga ezikwatayo kuviira ddala sinakuba Hugo Chavez yennyini obukulembeze obw'emabega Hugo Chavez atuuka okwagala okuwamba obukulembeze Maduro amwegatteko abe muwagizi we nnyo afuuse President Hugo Chavez. Maduro bamulonze okubeera yasooka yamulonda mu kisanja kitasembayo n'amulonda okubeera vice president. Kati Hugo Chavez yafa bufi. Oluvannyuma lw'okufa of course Sematenga n'akwatamu Maduro akwate. Maduro olwakwata yanyweza kya mukama we Hugo Chavez kye nagambye nti n'oluno olutalo olwa Amerika byalina amafuta simanyi biki mu Venezuela luva ku Hugo Chavez. Maduro yanyweza kintu naye nga tamanyi kiki kyalwanyisa kyavaawa. Trump yagamba amafuta ga Venezuela ga Amerika tekiwezezza mwezi ng'akutte Maduro. Kati yakutte Maduro obukulembeze tewaliiwo nnyo resistance esobola kuteekebwawo munda mu Venezuela. Naye ng'ebyenfuna by'eggwanga ya Venezuela byonga by'okutwaliza mubiri bitya? Ekyamazima ebyenfuna okusinza Venezuela ebyobugagga byerina obugagga bwayo nga bwerina of course bibadde bigudde. Kizibu nnyo okusanga dictator mu nsi ng'ebyenfuna biri waggulu kubanga ebyenfuna okubeera waggulu jjukira ebintu ebisinga byonna babizza mu mikono gya gavumenti. Bwe bitabira mikono gya gavumenti bateekawo akabinja kaabwe nga bizinensi zonna be bazeewa buli kimu nga ssente ziri mu mikono gy'abantu mitono. Kati ng'abantu tebagasibwa kubanga n'okwekalakaasa mu Iran kati koolaba okugenda maaso nti ebyenfuna biri wansi ebyamaguzi biki sanctions. Kati ebyenfuna bya Venezuela si ebyenfuna byinza okugamba nti birungi kubanga obwanakyemali bwa Maduro n'ebintu Amerika okubanga emuwalana amawanga ga Bulaaya European Union amawanga nga Bungereza amawanga nga Amerika bamuteekako envumbo zi sanctions ate nga tukimanyi nti sanctions ezo mu byenfuna economically bisobolera ddala okusuula ebyenfuna. Kale tweyazayo naye nga kaseera kano manyi batusirwe naye ng'otujjukizamu kuba waliwo bangi nnyo abalabye emboozi eno naye nga tebategeera butya Nicolas Maduro mu ngeri gye yakwatibwamu. Naye nsaba mu ddakiika emu bbiri otubuyiremukko ku lukwe nga bwe lwali luyimiridde era nga gye lwava okujja eggwanga lya Amerika okukwata omukulembeze Nicolas Maduro ku nnaku olwomukaaga. Kaakati olukwe lubaddengawo nga bwentegeezezza nti okudugulana kweyongedde okubeera okw'amaanyi okuviira ddala mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde okutuukira ddala Desemba Maduro we bamukwatidde. Sente ne bazongeza okuva ku miliyoni za $15 mpaka ku miliyoni za $50 n'ebintu ebiranga bwe bitambula. Trump yabadde ayogera yakulaze nti okwetegeka kubadde kw'amaanyi nnyo. Amagye ga Amerika gabadde ku standby class 1 nga galinze order. In fact yakudaddemu n'okudaala. Yagambye nti ekikwekweto kino kyabadde kirina okubeerawo ennaku nnyo emabega wabula ekyabalemesa embeera y'obudde teyali nnungi nnyo. Ne basooka ne bakirindamu abakugu be bamuwabula n'ebintu ebiranga ebitambula. Naye nga tukimanyi bulungi nti ebyokulwanyisa ebya buli kika bibadde byatwalibwa dda okuliraana eggwanga erya Venezuela. Era ekitongole oba tugiyite elite force kale tugiyite abaana abo abadde yita force kuba Amerika alina ebitongole bifaananako bwe bityo. Alina SEAL team olumu gye bayita team 6 alina Rangers alina baani bonna bangi abambala zi green beret. Kati Delta Force etwalibwanga top tier Army Special Operations Unit ye yakutte Maduro n'emutwala munda mu ggwanga erya Amerika naye nga bayambiddwako ekibinja ekya 16 Special Operations Aviation Regiment. Bano omulimu gwabwe kuvuga bibinja bino nga Delta Force oba SEAL team be balina omugundi omulimu. Ebinja ebirala ebyetabiwemu mwabaddemu United States Air Force ekiri omu bbanga, United States Navy. Mu ddakiika emu ng'ekitundu ebyo nange ebinja mu ebiri tyadde mu kitundu kyabatwalidde operation yonna okuggwa Maduro okutandika okukola operation okukwata Maduro n'okumutuusa mu Amerika kyabatwalidde essaawa zaabaddemu 2 n'eddakiika ezigwamu. nategeddeko nti ka process
akabaddewo abantu America okutuuka ku maka ga Maduro n'okumugjamu bamutwale teyabadde eddakiika emu n'ekitundu. Awo obudde bwadde butono nnyo kuba babadde uta force. Ate era bavudde n'okubawo ne beewaana ne bagamba nti ekyayongesezaayo bwe tukola eddakiika emu n'ekitundu twali tunoonya mukyala we waali, singa si mukyala we essekendi zinga 4 ku 5 zadde zibamala. Abo abasajja beejajjaata naye nga kyomumanya nti buli kimu kisoboka. Abalala wabaddemu aba United States Marine Corps, mwabaddemu ekitongole ekikola ku bukesi ekya Central Intelligence Agency CIA, mwabaddemu FBI Federal Bureau of Investigation, eno bakola ku Hostage Rescue Team FBI HRT, mwabaddemu US Cyber and Electronic Warfare Assets, wabaddewo n'ekitongole ekya Joint Special Operations Command. Bano abajje SOC be batwala Delta Force. Ekitwekweto kyonna kyabaddemu ennyonyi 50, ennyonyi 15. 150 yabaddemu ezimu kwezi ennyonyi osobola okwogera ku F-22 Raptor, F-35 Lightning II Kimyanso, F-18 Super Hornets, E-18 Growlers, F-16 F-16 Falcon, mwabaddemu n'ezi bombers nga mulimu zi B-1B Lancer bombers, E-2D Advanced Hawkeye, MH-48 Chinook helicopters. Ebyokulwanyisa ebyo byadde byaki kunona musajja just in case nga amagye gamulemedde babadde beetegekedde olutalo, babadde just any resistance nti oba waliwo ekituuseyo kyonna babadde of course n'okutiisatiisa, babadde lidde okuba omundu n'okutiisatiisa. Olina MH-60 Black Hawk helicopters, olina drones nga MQ-9 Reaper n'ebintu ebirala bingi nnyo. Nti mwabaddemu ennyonyi kati nga olaba waliwo ze bayita zikesse 135 strato tankers zeetikka mafuta ziwa nnyonyi mafuta mu bbanga. Olinamu zi RC-1035 ezikola reconnaissance intelligence and of course intelligence reconnaissance wamu ne surveillance n'ebintu ebirala. Olwamaze okukwata Maduro baamututte ku lyato lya America lye bayita USS Iwo Jima LHD-7 bamuyisiza mu bbanga. Olwamuggyaawo ennyonyi yamugjeewo n'emutwala ku lyato lya America, baamutadde ku nnyonyi n'emutwala ku lyato lya America. Kati eryato lya America bwe baamutuusizza ennyonyi n'emuggyaawo n'emutwala ku Guantanamo Bay. Ettaka eryo lisangibwa munda mu Cuba wabula lifugibwa oba liddukanyizibwa B'Amerika. Eryo nalyo ekkomera Guantanamo Bay. Kati ku Guantanamo Bay gye bamugye ne bamutwala ku St. Stewart Air National Guard Base. Eno ab'ekitongole ekya Drug Enforcement Agency gye bamusanze okukola statement. Kati Trump akulaga ensonga eyakwasizza Maduro njaga bino ebyamafuta kalebule wammwe. Kati ennyonyi emu yali tesobola musitula kumuggyaawo ku beesi y'amagye kwadde yewaŋŋamira n'emutwala paka mu Amerika. Yabadde ekisobola naye bayagadde kubuzaabuza nakulaga kubanga yabadde asobola kubanga Trump obudde buno ali mu luwummula ku maka aga El Rago agasangwa ku Palm Beach mu Florida. Era nga wekiri ekyenjawulo ekiriwo nti bapulezidenti b'Amerika baba bakola missions wezit bazikola nga basinziira mu kye bayita situation room nga bagoberera. Ekyenjawulo Trump yabadde mu makaagi agage ag'obuntu mu Florida era yeewanye yagambye byabadde binyuma nno, byabadde nga firimu, obwangu, obuvumu, kwegamba obusunguwavu bonna amagye g'Amerika ge bakozesezza byabadde binyumira. Yagambye waliwo ekigambo kyakozesezza si kirungi kikozesa ku mpewo wano si kirungi kyogera afa kikozese. Yagambye balina akantu ke baali bazimbira Maduro ka cage nti just in case asobola okuyingiramu nga kabyuma byamaanyi nnyo. Trump n'agamba nti ekisooka amagye aga America gaabadde tegasobola kutwalibwa ddakiika ewereemu nga tebannabikuba byonna ebyo, wabula tebakkiriza Maduro na butikitiki yadde nti yabadde ng'eyeesoosekayo bw'ati. Kigambo ekyo sagala kyo nakola ki sagala kyogera nakola ki yafa yabadde ng'eyeesoosekayo bw'ati. Bamusika mangu nnyo nga tojja kugendayo ne bamusika ebitundu bye eby'emabega. Trump muwemuzi tumumanyi bulungi n'ayogera of course ebigambo ebyo naye nga yabadde abigoberera ebyo. So ekibuzo ky'obuuza nti olwamugye ku gundi olwamugye munda mu gye yabadde asula mu kambi y'amagye mu Caracas yatwaliddwa n'ateekebwa ku nnyonyi n'atwalibwa ku lyato lya America lye bayita Iwo Jima. Nali bannyonnyodde nti akazinga ako kasangibwa munda mu Japan. Erinnya eryo lyava ku Simatalo owookubiri wa 1995. Then n'amaana n'atwalibwa ku Guantanamo Bay. Okuva ku Guantanamo Bay ne bamutwala ku St. Stewart Air National Guard Base, ekitongole kya DEA gye bayita Drug Enforcement Agency. Ne bamuteekako emikono n'aba ng'akola statement. St. Stewart eri munda mu ggwanga erya Amerika. Eriwa St. Stewart eri munda mu ggwanga erya Amerika ku gundi in fact mu New York. Olwamuggyaawo ng'amaze okukola gundi era obutambi bwatambudde nnyo ku mikutu nga bakulaga ng'atuusibwa awo wennyini. Olwamaze awo ne bamuggyaawo
ne bamutwala ku Metropolitan Detention Center ekkomera erisangibwa mu Brooklyn mu New York City. Of course gye bamusibidde era gye bamugye ne bamuleeta mu Federal Court mu Manhattan era mu kibuga New York City asobole okuwera ennemba of course n'emisango gye. Nicolas Maduro nenga wekugambye nti abaliko abavunaanyizibwa bangi ku charge sheet. Anthony General wa America emisango ekyagendera ddala maaso naye nga of course America nga tugimanyi eryadde incredible nnyo ebintu nga bwe bibadde bitambula. Mpozi nga tumaliriza of course ebintu bye bakoze Maduro si yasoose okubikolwako bapulezidenti bawerako abazze bakwatibwa nabagambako omwami bamuyita Emmanuel Noriega. Noriega yali president w'eggwanga erya Panama bamukwata nga 3 mu mwaka gwa 2009 mu January. Of course yamukwata yaliko president bamuyita George H.W. Bush Jr. W. Bush mu myaka egyo n'agendera ddala maaso n'okubanga akwatibwa. Then bamutryingira bamuvunaanira mu Miami Federal Court era ku misango egy'enjaga olina Saddam Hussein mu Iraq. Kati nno oyo bambi byaggwa bubi kuba bagenda omukwata nga 13 December 2003 mu Iraq. Bagenda maaso n'okubanga bamukwatira President George W. Bush eyamukwata wabula batanding over an Iraqi court naye byamaliriza bamutadde n'emugondi eyo. Bamutta mu mwaka gwa 2006 bamuteeka kalaba mu mwaka gwa 2006. Oyina omwami omulala gwe bayita Jean Bertrand Aristide mu Haiti ennaku z'omwezi nga 29 February 2004 bamujja mu ofiisi era George W. Bush ono yalina effujjo lingi alinga nga agondi. Then olina ne president omulala Juan Orlando Hernandez yali president wa Honduras. Of course yali President Joe Biden Jr. ono yali yabaddeko of course namujjayo era mweri ekkomera linnyini erya Metropolitan Detention Center gye bamusibira naye oluvannyuma bamuwa pardon. So n'abalala bangi ne Maduro nga yetumulabye President Donald John Trump agenze maaso n'okuba nga amukwata okuva lwe yajja mu bukulembeze emyaka kati ndowooza ali mu myezi 11 n'ennaku ezigwamu ng'ali mu ofiisi wa President Trump ku kisanja namba 2 kyeyalayirirako nga 2 January 2025 yakalumba amawanga 7. Uno yajja tasaaga amawanga 7 ge yakalumba ate ng'ogyeko awo amawanga amalala nga Guatemala, amawanga nga El Salvador, amawanga nga Honduras, amawanga nga Colombia n'amawanga amalala olina n'akatundu aka Greenland ke balwanira n'eggwanga of course ya Denmark bagenda maaso n'okuba nga akyogerako naye nga tusiibula eggwanga erabise okuba nga ligenda nalyo okugwamu akatyabaga we watabaawo bikyuka eggwanga erya Iran. Eggwanga erya Islamic Republic of Iran yinza ogwamu akatyabaga gavaayo galaga bwe watabaawo bikyuka embeera weeyongera okubeera enzibu ennyo. Omukulembeze w'okuntiko Supreme Leader Ayatollah Said Ali Khamenei agenda kudduka mu ggwanga era tasobola kugenda walala wonna bwaddukamu ayinza okugenda wa musajja mukulu Putin munda mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow n'ebya naye nga Trump asuubiddwa okukola effujjo lye nga bw'alikoze era ensi ekyamunyenyeza mutwe. Kale ebyo byonna walina okupresident tujja kuba tubikuleetera bwe binaagwirawo naye nga tubaagaliza omwaka omulюvu tusooke twekuume nga tuli balamu tugenda okufuna gavumenti empya tweyagale. Abantu bagambe President Museveni yagambye nti ku ttaka wanywevu Trump tamusobola. Anyway eba tuwe tutalina nakwebyo nga gundi ne mwami Tembo atwala UCC naye amazofa n'atugamba nti ebya internet bye bagamba nga 10 tasobola bagajjako balimba tegenda kuvaako kitegeeza ate bwe tavaako tubasigala tubaweza media mugenda kutula bakimampi yakale tubagala nnyo mwebale nnyo ddala wenda tatera kusubscribinga ekyo kyoba osembayo kola nze nga bwe nkugamba nti bye bye.